ne maama agenze osigadde nfuuzi kati kyolina okukola kwe kunyweza mikwano gyo. Olina okunyweza ddala mikwano gyo abo ab'amazima n'obeesigamako n'osobola okutuukiriza ebigendererwa byo. Olabika atobye nnyo ne maama we bavudde wala nnyo, mawulire mabi nnyo nnyini ddala, so sigenda kwogera bigambo bingi. Muganda wange Grammy tujja beera naye tulabe engeri gye tukampatingamu mpolampola. Bambi mukwano guma si byangu. Ezo ne ngamba omusajja bukyanga agenda okimanyi bwatu bwe yali kuva Saturday. Akoli bazise olunaku lw'eggulo nga tannadda. Namwanga ddala. Ye Margaret. Yeah. Kati manga litono. Mutulako. Chachecho. Yene banne. Kola na Namwanga tamanyi ku social media tulabye ku bifaananyi ebyo Dennis. Azzeyo ku ssomero lyabwe Katimba. Abadde reunion. Namwanga ssomero lyazaala Serebu. Namwanga. Ne Serebu Katimba primary. Agenda atabaswati. Sembabule. Omulala ali Dubai. Kakati oyo mchala gwolabye omukyala w'empisa bagundidde Greg Gomez kasi yakatambala kute yali HM yayogera bagundidde n'abakulu iyo namuliranye nga musungu wa byasusi. Yes Kasana. Kasana Namwanga omulabyekaawo ng'asimba omuti. Namwanga oyo gwe twayogerako wano byogera mu byo mwogerako. Nabyogera ku TV nibi. Muzibu nnyo. Namwanga lwali ddala akujja kutogwa ati. Yajja Namwanga bimanyi. Tolageba obbi ne ba ogibe nga boogera bagenda okuzimbira essomero. Bagenda kuzimba ki? Katimba bali tumira ki Katimba. Tabana ebintu byabwe bane ensonga zaabwe lwaki bali. Omusomero nasangirira Katambwa primary. Oba batilanga wembwe yatandikira mu Katimba nerimala ne ligasi. Si no Katambwa ddala Katimba ddala. Anti ngamba ine lya Katimba siri ngamba lya Katimba. Kyeka batandikira mu Katimba. Aye gwe katogenda mugamba otanga okudde ku show. Kino kinze ntebereza. Namwanga akola ku social media online ya Bukedde gyolaba. Avunayizi bajja okuteekayo omutwega kukola ati. Olyoka obiterye ba ogi bwe basonzeemu okuzimba toilet. Yeka. Eriya ntibadde kutte mu mbinabina. Namwanga yababuuziza okumala basomerawo emyaka 3 mwegi nga bali mu primary. Oli mu kubala myaka gya Namwanga awo mpola. Ati nakyo kigenda kungumya. Kati baba ali mu kuwa no emyaka 3 mu 5 kati tukole tutya. Ate nga yagigenda mwayi n'emyaka 7. Abedda basoma. Nange kati baba abantu batange. Okwata nga wefulata tubukayo. Antukayo just watuka agenda n'okwata kutweno. Okweno ng'ogenda mu ssomero tandikira mu twasoma nasali. Byebyo. Ndi teacher mutendeke emyaka 9 mu primary. Bantendekera 9. Tolina kyoyinza kunnimba. Yes. Nemba mukugu mu science ne mu UNEP. Ngabadde junior examiner, senior examiner, assistant chief examiner. Ate nemba ku setting group yeggwanga. Banjulira nti amazima abayizi ensonga eyo yali bulala nga tebakyalina gye bakyamira. Obuntu obwo buliwo bwa myaka mingi nnyo mikadde nga tebukyasobola mbeera ne beekolamu omulimo mu mbeera ey'okwagala n'ey'okwagaliza Father gye yatugambye. Tujja kusobola okukwatagana n'ekigo wamu n'essomero tukole ekintu nga twagala mu district y'e Sembabule tubeere ennamba emu. Manyanze Kayizi Vincent Katimba Primary School kulidde wano omukyala bagundidde yali administrator wange naye sijja kwerabira omusajja gwayitanga Mansita Lwebuga yankuba embooko naye yaŋŋunjula. Manya Kadija Kimbowa Katimba Primary School yessomero lyange nasomerawo okuva primary 1 paka primary 7. Mukyala bagundidde yali headmistress waffe sijja kweraza nga nva wala mikwano birambi nasomera wano paka P7 najja mu 1999 mu P3 P4 actually nentula 2003
Ndamanda Joyce alabiranga mwana mugezi nosinga waliwo omukyala yavuddeyo neyesimba wali obwentoogo bwe mu ennyingo nga nze Winters byemulaba abayimbi abamu ababa bayimba si be baba bayimba ffe tubaba tuyimba ku siteegi mu nnyimba za live. There are those unsung heroes. Twakwakisa ate yavuddeyo mu mutima ki okunnyonnyola ensonga eno bweba bizinesi nga mukanyiriza eno ffe tuyimba kuolaba mimwa naye bulijjo abo babeerabeerawo wali wabbali batekawo nga basatu batekawo nga babiri oba musaidi ne musaidi nga babakinga just yoyo w'enkofiira ya bbula kati anti ono agamba bali oba kale bw'abasiiye abawagizi bagamba nti abayimbi bagenda obwogerako baba tebayimba bano bebayimba muveewo tawayirizaamu olowooza ate ng'akola ssente omuntu omukulu bw'ayogedde takakiddwa ng'ategeera oyo omulaba ayina ekyamunyiiziza ono agamba talina kyamunyiiziza ayagala kyekituufu kuba waliwo we babisirisa nolabajja ddala mulimbi nga gyeyo eddoboozi lye nga nawe oliwulira nti lyeririe alimba naye ssebo n'abayimbi bonna ab'amaanyi bolaba ow'ensi yonna ndowooza akyasinza okuyimba akyali Michael Jackson wadde yafa past president and future akyali ye niwo no tulinawo bino tugamba bintu birala omuyimbi bali abo abakyasinza oyimba bukyansi etondebwa yali Elvis Presley eyafa 1979 ne Michael Jackson eyafa 2009 abo kijja kuba kizibu okugjawo likodi zaabwe kati abayimbi bayimba bamaanyi waliwo nayinza ogiga Justin Bieber amaanyi ani waliwo abalala bangi yate oli ayinza kugamba wowe ti Beyonce tolina nakyo ŋŋamba ekituufu naye likodi zaabali tezirivaawo olaba Michael Jackson yafa naye akyasinga abayimbi bangi abalamu kabe b'amaanyi okukola ssente akati katulabe kati tunagenda mukyalo tasule tubaako mu bulango bw'abakama baffe tukola ku nsimbi tukomawo abatuuze b'e Kabuwa mu ku Bukedde TV1 kwoli mugana ng'ebintu bya ddala ebintu biri very serious atuli mu Nnyonyo Salama tulina omuyimbi gwe bayita Ibrahim Mayanja aka Star Boss aka Afroganda King aka Stage King kwegamba ali wano with the band era muganda nga atulaba yonna gyesinzira okutulaba muganda nge team eri very organized bino ebintu wabiyigira wa Big Eye ebintu bino mbimanyi kuba bya musaayi okitegedde ate nkikoledde ebbanga kati okitegera so nkitegera bulungi nnyo gwe mulimu gwange in fact so gwe mulimu gwo gw'omutwe webale nnyo okuyimba gwe mulimu gwange gw'omutwe ate mulimu gwange era gwe gumbeezaawo so ngokolera ddala yamani alright atulaba ku Bukedde TV wano ayagala okumanya oli prepared otya ku lunaku olwa Sunday ndi prepared nnyo era nga bolaba okitegeera
era abantu bonna bonna bakimanye nti nno nga 27 tuli mu mbuutu y'embutikizi. Yes, ku Sunday eno. So ebintu byonna biri steady. Yeah man. Omulundi ogwasookera ddala owulira oluyimba lw'okubukedde fama embutikizi gwali mwaka ki? Embutikizi banne gwali mwaka ki? Bannange akaba kayiseewo sisobola kugamba mwaka naye weza 16 kati yinza obba yali 2000. Kaya Bukedde yaggulawo mwaka ki? 28 walina luyimba ki? 28 ndowooza nali sinafuuka sita. Wali okyali kazo ng'obonaabona. Kugaya nali nkyasolinga. Watandika na I think, yeah. Kati sofa jana ebadde etyo oweza emyaka giringa kati 15 2 oba nkuwadde ngenda kukola nga 10 ndi mu 14 awo I think. Yeah man. Onda okitegeera era nga omanyi erimu obuwonvu n'obugga ne ekisinga kulemezaamu kulemerako okitegedde bw'opowa amangu tosobola kuwangula omwanguzi yenna alemerako. Yeah man. Moment ki gy'ogamba nti eno yemberedde enzibu bukyanga ntandika career nti yali ensudde yali endisize engo. Waliwo abantu ayo bantabukira abantu bankubira obucupa awo maane ne bakuba bungi bakuba obucupa wa mirundi ngena bali bungi nnyo oba in fact mu record ze nakasinga bakuba obucupa nabala gyali mirundi ngena nga buli wendaga abantu bagandidda ssebo naye alhamdulillah bamala ate nze gwe basinga okwetaaga okulabako. Olina oluyimba olupya baluyita batya? Nina oluyimba olupya baluyita wansi b'eddogo. Nina ne lambadda kati nfulumya empya nnyingi lambadda wansi b'eddogo kati sizikiza luyimba ku luyimba nzikiriza njogereko ne bakyali bafe abatuli emabega wano. Big Chief, long time no see, obadde ludda nga mwendi era mbaddemu. Abatu abakulaba ku Bukedde soko babuuzeko one more time. Abatulaba ku Bukedde nze bampita Big Chief. Tuli wane eno gezaako kwasaganya rehearsals 7 December ye date yoka. Wadde tusoka mu mbutu ya mbutu. Big Chief onajja kwefuula omugezi. Tusoka mu mbutu ya mbutu kizitudde ssebo mu December. Bwe kiri. Naye nga ono ye muto abigayo baye mukulu. Tuli ba Luganda oba muto ba mukulu ffe ekimu. Big Chief ayika mukulumu. Tuli balongo. Tuli balongo. Ne music abadde atya sofa. Music si mubi, music yatambula mulungi sofa. Music is nice. Naye nga nze mbeeramu mpola mpola nenkwasaganya ebirala naye era nyimirira ne Star Boss mu mbeera yonna. Okay. Tukyagenda mu maaso, ladies and gentlemen, atuli wano mugana ku Source Management Studios. Mbadde sijjanga oko, by the way, this is my first time ulijjo mpitawo wali ebweru naye ndi impressed n'ekigenda mu maaso. Bandi gy'okola nayo gye bayita bati? Ye solid band. Ono ye Kabanda? Yo yennyini Kabanda kagikuba. Kabanda wadda nakula mpulira Kabanda. Ensonga enkulu ky'opresentinga kyekikulu. Ne Kabanda. Netulongoosa kati ekibuuzo ekyo sina bwe nsobola kiddamu kuba sina gwe nalindagiddeko segedde wabula waliwo omuntu nti bw'oba ogenda okumukubira ofunamu okutya bakiyita batya mu luzungu fiya ofunamu fiya nti ye buli lwajja ajja na sitayiro ndala omuyimbi oyo ngani Jose Chameleone oyo kubeera ku stage oyina kubeera nga eriiso teritemya ng'oli active oyina kubeera active anytime oyina okubanga kwoli naye abayimbi abalala tukikwasaganya buli kimu kyonna. Jose Chameleone tuli naye ku Sunday mu mbutu
tambudde omu agaana okutuukiriza agreement nga bwe tuba twayogedde kati ate awo ne bagamba nti ate gundi mubi kukitegedde omusango teguba tuba twatesa nti munnange olutunagira bw'oyagala kitambule kitya nti anze nja kukola bweri naye oli ne yeetema ate olutuuka wali ne yeefuula naye newe ebyo twabisalira amagezi twabireka kuba music fena tuli ba Luganda ate tuli bana Uganda so kati tusooka ku presentinga wogira nonziba n'enkyobo ojja kudda music alinga lujegere ku ggaali nti ekkobo erisooka era limala ne lidda era limala okitegedde kale tukubemuko big eye ogenda kuyimba nyimba ki ku mbuto embutikizi ku Sunday omanye kati nze nako enkola nyimba zenze nazo okuyimba n'abantu nemba waayo request ya nyimba nga 3 nkoleyo request gye bankubiramu wano solid band bankubira yakayimba bakayita going higher bakube no problem solid band tugende atulaba ku Bukedde enteekateeka ziri mu high gear Sunday eno tuli wankulukuku without a doubt nga tusiibula ndowooza abala tunoogerera nabo baddi ngenda kudda by the towards your show mu December nti nno bwe tuva ewankulukuku ku Sunday eno tuddamu nga 7 December just oyina kyakikolera kiriza kiyitewo tugende mu maaso concert yange nga 7 December man era kati towards the show nja kujja ne bano tubayiseemu kwa tiimu nnene nnyo naye obudde tebutumala but for now nga tuwindinga up John ankoze naawe njagala solid band munkubire request yange nga bwe tumaliriza inshallah tugende mu maaso Showtime. Yeah, man. Ready? Are you Adawala imojulire kino kikambo kikola na mawulire era kulaba ebibadde byonna naire oba kikoona kikola kolole abemera w'omusa kujja weesalayo oba kitabuse ebigere abakudu balidade b'omugere asirika asitadde mutomole abakuwene abakufubulabole oba kati wene sina butobake wama zenayirage magere everybody say let's go I'm going higher 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 I'm going higher Action! Everybody! Oyo ye muyimbi omukubo agenda okubeera wankulukuku ate abasinga empisa okay kakati munnaye
emboozi yaffe oliwa tukirabe tuleke tugende emboozi za boda ey'omukyala yabadde ayogera ku bayimbi kozi yagambye atya nno be bayimba mbu naye sirikkiriza beera ndaba omuyimbi ng'akola yogera mu Luganda bulungi twategeere ono omuyimbi backup artist Wintex yagambye atya alina abayimbi be yagambye nti bo tebayimba ye abaakola abayimbi agenda beeyogerera munnange ffe twogere bagambe nti ffe twebeetese baatwetikkatikadda mwetike wuuno akulira babodaboda akwagala ennyo baboda ayagala wuuno abaami n'abakyala tuwaniriza ku Bukedde TV yenze Nampijja Lydia programu ekyenkya etambuza bannakampala akannaginaji mwennyini mwe tusinzidde ndi makindi wano siri wala nnyo ndi mu Kampala wano sagala mu complaining ebyokunyuma byonna bikozeeko ne Akisam olaba yakikkiriza nti nanyumye nina omukyala gwenkyalidde mwonna muyinza okuba nga mubadde temumanyi mu industry eno mulimu abantu bangi abakola ebintu by'omugaso ababeera emabega wa kamera ng'oluusi n'obamanya temubamanyi naye ffe nga Bukedde TV twesitula ne tubanoonya esobola okuwayaakokko nabo nammwe ne mwebuuza eyooyo okitegeera nti muba temubamanyi so beautiful gwendi naye simanyi oba tunakkiriziganya nga mweru Akisam tubalansinga oli otya ndi bulungi nyabo pozi gwe oli otya oli bulungi ebintu bitambula bitya bulungi mukama atukuumye tumwebaza mukuliko eyo Lugogo twavaayo banaye mwebale kujja kuwagira Shiba akamwenyumwenyi manyi gwomanyi okubeera ku winning team ng'oli kwabo abawanguzi kiba kyakabi nnyo ali atya ali bulungi. She's fine. Very, very fine. Okay. Biki byotalabira Lugogo moment ez'erugogo awo? Memories nyingi naye gwe kyoba omanya we are happy. I am happy. Actually, I am happy. Very happy. Y'omu ku ba backup artist abasinga e Kampala. Oyogera ku bayimirira ku stage ne bakola amavoko. Ono nno gwe ntudde naye stage ez'enjawulo okutera okubeera mukyala Rema Namakula, mukyala Hamza, Spice Diana, okuli Shiba Kalungi, okuli Honorable Geoffrey Rutaya, okuli ani omulala Chris Evans, Bettina Namukasa bangi ddala tujja kuba tubamanyawo mu maaso bwe kasitola banga oli ekigoma kitambula bulungi nga microphone aginywezezza wano emabega we wabaayo omukyalo ono nimbye badde simanyi nti ndi wakabi naye era neebaza Mukama nzaani kitibwa n'ettendo bigire Mukama. Omulimu guno ogumazeemu bbanga ki? I think it's now 8 years. 8 years. 8 or 6. Since 2017, that's when I met Rema Namakula. 2018 nga nakava ku ssomero. Omuba mulamuziganya sente zino mutera lamuziganya sente nga mmeka muzoowulira z'omusalya n'ogaa zino? It depends. Nze nkoya n'obukadde obutaano. Wange maama ndina ddooni ine kyenakyo gyekiri nsobola okukolera obutaano nsobola okukolera obubiri kisinziira. ojja otya okusisinkana Shiba? Kugambye wali UB5 band gye nasanga omwami oyo omwami gwe bayita Sowedi, Uncle Sowedi nanyini wa UB5. Oyo mwami nalimu eyo bandi ye nga ndi mukola oyo bandi eyali ekubira Rema Namakula yekubira ne ba Chris Evans yali ngekubira abayimbi bangi so kati nze nalimu eyo bandi mwe twesinkana omwami Bushington ye yantwala Shiba nasooka ngoba nendwala nempuliranga nfa anti nga leero wembeera wenkya sibeerawo nga sisobola kunnyonnyola papa ate ne Shiba sigira munnyonnyola ati nga mbeera bwentyo Shiba nasooka ngoba nagamba oyo tali serious. Bushington nagamba nedda mu nkomyewo oyo gwenjagala oyo alina eddoboozi erisobola okutuula mu liryo bwentyo nembeera awo. Era oyo mwami Bushington yankonekitinga ku bantu abalala bangi abayimbi.
tufunye comment nyingi nnyo ku Facebook, social media n'emikutu emirala nga bagamba nti gwayimbira Spice, gwayimbira Sheba. Is it true? Sijaga mambo kituufu. Lwaki? Ate sijaga mambo kikyamu because I'm a backup artist. Kati no kubayimbi aba